kooti yonna esobola okuyisaako warrant. Kati ffe kye tukola kye tugeza kusaba na Uganda nti buli ekiba kiriwo ekyapeninga mukiripootinge emisango giggulwewo. Era kyova olaba abalowooza ntuli mu muzannyo yobola Anita Amongo ne Muhoozi ne gurupu ye bonna bakyuzidde kati bali mu palamenti baleese bbiiru nti abantu balekerawo tuwawaabira. Bwe nsoma ssemateeka bwe nsoma amateeka g'ensi yonna olaba mu musawo gwa Supreme Court wano ogwa Charles Onyango bagamba nti Hitler yagambanga abajuba bitubatte naye mu tapita ya ssemateeka bagamba nti muleke ayogere obuzibu bujja singa handika okubatta nga tabawulidde. Muhoozi byoya byanwa nagambye takkirizibwa kuvuganya mu byabufuzi. Akatuyinza muganya n'abanna byabufuzi ati mu Uganda kisoboka mali oli averi from no toteeka mu ebyo kati nze lawyer bontodo bonteeka mu oyo katemba ati mu Uganda kisoboka nga ne Museveni bwe yakyagala okusigaza obuyinza asooka kulekulira mu magye yagenda okujja okwesimbawo mu 2006 yasooka kola ki poita yalinga mu magye nayita Gaddafi n'abeerawo nti nga wumudde nga ne bootafiira okwesimbawo bamala kuyita yalinga mu magye ate oteekamu oyo katemba mbwakati katukompe yalinge ebyo simanyi Muhoozi ow'amagye nekyagulanyi naye yafunanga abantu oyo nonsense omugezi muleke muteeka mu bannayuganda kuba noweesambulu tuli that law tukompe yalinge oli akyali omuwala atanagenda mu nsonga n'omukazi tukompe yalinge ne jjajja yajaguza emyaka 79 najjuza kololo. Lwaki omuyita jjajja tomanyi jjajjaawo mumusibako bannakyemalira yatugamba muli bazzukulu maloli muzzukulu wa Museveni tomanyi bajjajjaawo ndi muzzukulu we nti nze ndi muhima ndi munankole batugamba omuntu akusinga emyaka ate bajjajja nga bamusajja mukulu. Export TV to the world. Kulamusizaako munnayuganda omulungi yonna gy'osinzidde okulaba channel yaffe eno ennungi Export TV. Tuli ku mutimbagano YouTube, TikTok, Instagram ne Facebook. Amanyi omwana soda ndi ne Abe. Abakama bafa batusaamu akasente osobola obbawagira ennamba zaabwe ziri wansi awo. Tulina abasalamu furniture babibajje ne tubeera n'aba El Shaddai Money Service International. Mu bintu bingi ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda, enkola y'amateeka. Male Mabilizi yangamba amateeka ge galina ofuga eggwanga era alina slogan ye gy'agamba rule of law. Tuzze leero alina ebintu byagenda otunnyonnyolamu tubitegeere, bimu bibeesinga ku mateeka n'ebimu ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu. Naye nga tannaba kasooka atubuuzeeko ssebo ensula gyendi nsanyusa okuba nammwe tuludde okulabagana mwasembako n'obaana akava mu kkomera naye era obusibe bukyantawaanye ennaku ekyannuma kati obalaba naye eri omusibe akufaanana Mabilizi tubeere sirias oliko mu kkomera lya apa ate abasibe bamanyi baidali nagendayoko lumu mu apa nentuka ng'eriyo n'abatudde eri badeze embuto ku bumeeza basoma amawulire basalaasala akanyiza mulyola kawagera ku Maxon be apa eri eno waggulu Maxon eri eno wansi kabeji bazirengererawo anyway wetuli ndowooza emboozi ejja kugwa makenda nga bulijjo. Male Mabilizi tugenda tutandikira ku nsonga y'omusango gwo. Olina omusango gw'otembeeta ogwa Muhoozi. Abamu tebamanyi Muhoozi omulanga ki? Omusango actually teguli gumu. Ebansobi bw'ogamba nti olina omusango gw'otembeeta ate omusango sitembeeta mutembeeta omusango tuguuza omusango guli mu kkooti ate giri mingi. Waliwo ogumu ogw'e Kampala waliwo n'ogw'Ekkuumi. Ova kuno n'ogenda Ekkuumi. Lwa nsonga nti criminal system weddiza omusango ekkooti gye bakuwawaabiriramu bamagisitreeti bwe mwalina waako akatundu kakola ki katwala kakati ogwasooka gwe yakola mu 2022 nga 10 October yawukolera Kololo. Kati Kololo kiri mu Central Division. Kkooti ezitwalawo mulimu ya State Hall, mulimu ya LDC, mulimu ya Buganda Road. Akati ogwo nagwaba ku Buganda Road Court. Kati ennaku ezo ne bakyamuka nnyo kuba najja nga wayiseewo ebbanga avudde mu kumala nekolamu amendment nekolamu enkyukakyuka nengatako babbalamu n'abala 7 ne bawera abantu 8 n'emisango n'enjigattako okuva ku ebiro okutuuka ku 6. Kati ekyabasattiza ne bafuna omulamuzi waabwe wano Kayizi n'adduka na fayiro n'ajjayo ku State Hall Court n'ajja wano n'agamba mbu azuddemu ensobi. Era kyabaluma nnyo okugamba omulamuzi okubona ku kyabaluma nnyo omulamuzi w'amazzi ne bamukyusa n'omutuusa ne bamutwalirira. Bamugiye Kampala bamugiye Kampala omulamuzi kibagonze kale bamutwalirira ndowooza bamugamba gwe tujjasobola by'e Kampala bintu byaffe wano ku Buganda bwe gujja nga Kayizi agamba Chief Magistrate ampise nti ankubidde essimu
baba alina meeting n'omukulu nga bagenda meetinga kuki eziyamba amateeka n'okutambuza eggwanga just kupalapalanya naye onyidde osimu ewunya so emisango giri ebiri ate mitembe gyegiri guno luyo bajja ne bagamba baali bagutwala ne mbabuuza mwagutwala nga simanyi nero osoma fayiro mulonzi yabagamba nti bw'omwamagala okugutwala mugende mu serving nali nkyali luzira mu November tebansavinga ogwokubiri guli 10 ate oguliko abantu bangi nnyo guliko abantu 24 Muhoozi yasooka ne kuddako Anitamongo ne kuddako Tayebwa ne kuddako General Sachengo w'ebyobulamu ne kuddako ekyo kuliko count ziringa 10 ekisooka abangi count esooka ey'amaanyi yakutembeeta oba yakutembeeta kibiina kitali mu mateeka MK ekibayita MK movement ekibiina kimenya mateeka tebakiregisteringa ne baali badde bakiregisteringa kyabadde kimenya amateeka kuba tosobola kukola kibiina nga kigamba nti kyatwala buyinza naye nga kikozesa mujaasi then kiba kimenya amateeka naye baali badde bakiwandiisizza amateeka gaffe mu constitution mu PDF act tekikkiriza mujaasi kwenyiga kwetaba muki mu byabufuzi tekikkiriza mujaasi kufuuka president ogamba nti tulina omuntu afulala afuuke president naye ng'ate mujaasi kiba kimenya amateeka ekyo ekibiina kati bonna abamuli emabega bonna emisango mingi okwekoba n'okukola ekibiina ekyo okukiddukanya okuyita abamemba baakyo kale gye emisango eyo giri 10 naye ng'ekisinga okubikulu nti baakola okukuŋŋaana e Kacumbaala Anitamongo yabakulembeddemu Muhoozi n'ayogererayo n'abagamba nti ajja kukola ku nsonga zaabwe nga munnabyabufuzi ng'afunye entebe akati egyo misango nze kye nagana lwetulasa mu kugana nagamba nti bannabyabufuzi baano ne kibantamako baali batandise okugamba nti Muhoozi bamulese ffe tefatugana noba ne mbabuuza Muhoozi kompyuta wammwe si kompyuta wammwe oli muzi wa misango oli w'amagye kale bw'otandika okugamba nti olwoba bakkiriza Muhoozi naffe tukole ki tutambule Muhoozi kompyuta wammwe Museveni bw'aba agamba nti alina omwana gw'ayagala afuge eggwanga agamuggyemu amagye naye tayagala agamuggyemu lwa nsonga amanyi bw'anaagamuggyemu ajja kukola takyasobola kukola buvuyo nga yeeyita General togamba ebimu ku biwaga General kyekino ekifo kya savinga mu magye tayinza futubbala nga talinayo kifo mu magye ali kireereese naye alinayo kiranka mukulu nnyo alina kifo ki mu magye alina kifo ki mutabani kiraba ebyo nabigamba nti nagamba republic teziba na first son constitution nga nagikuwadde wano ndaga first son kiruddawo gye kiri nga nakuwadde ne act yonna anti saluti ezo bamuwa zezire zigamba mbu memba muki mu UPDF si buli memba w'oku kyalo nti aba chairman tebaba wa defense abantu bamala mulonda bwembuulira alina kifo kimagye kyogere kye yali amuwadde kyakoma land force yakimugobako alina kifo kimagye nali manyi yamulinyisa nampromoting kuki kyogamba omuntu bwakaddira ku kyalo baafuse chairman tati yakaddiye ku kyalo kati kireka wajje no musabula boto mugamba mu magye ayogere kifo kyalina na kino kyabalimba mbusimanya advisor ne baluwa ya public service nga nti oli tumunirayo mu police kyaba advisor ba Museveni ye pa nani kyalina mu public service ne baluwa nga nti oli tumulinayo luli ne mbawabira mu East Africa nti agenda alimba watu yatojjo n'agakyo kanti afe tumulinayo police kyaba advisor ba Museveni so kati alina ki kirenze mulenzi wakukyala agenda ataya yakwa ina rank abantu olukusaba obogambi talina kintu kya savinga mu magye kitegeza ali free aba member kyogamba omujasa ali mu barracks kakiri atuddawe yebasalo alina lo bali mu yito genda okola assignment asobola kujja n'esimba kuba chairman bw'ekyalo aba member wa member nabo tubinako ebibuuzo bingi engeri gyayingiramu amagye kuba yayingira omu talina baganda bano benayingira nga Nambozi bwe yagamba nti njagala aba graduate nga ne muzeeyi balete ekifaananyi ono yayingira omu Museveni natugamba mbu wa LDU simanyi biki paka kati yasomera Kerasha bwe twasaba empapula ze omanyi bw'otandika omusingi n'oteekayo enki emmuli n'obudongo n'otuuka waggulu eyo n'ogamba kati oseeseko seminti n'oteekako n'akalangi n'ettayiro oba olina kalina oba olina kayumba ka ttaka ate obwe gyekola ki kati ffe tebituku era singa eggwanga litereera kyobola balwananyi luleme kutereera witereera abo bonna tuba tujja bago batubategene mu makomera obusabuusa n'okuyingira kwa Muhoozi empapula nazo basaba ate bazimpa nabasaba ba defense tebazimpa era tulinako abatuwera ennemba bagamba mumpe ono yayingira atya yasomera wa tebagira so naye ebyo kabikyala tukyawakanya ennyingirayo bw'abanga agamba nti member talina kubeera nga ayitaba mu byabufuzi alina kubeera agamba alina MK movement so ensonga ezo
ze tumuvunaana. E Kampala yakola yakyankalanya embeera ekolona agumenya n'amateeka. Then eby'ekkumi byaliwo just mu mwezi gwaki. Omanyi ki ng'atambuza nkola ya gavumenti kuba gavumenti gye buvuddeko waliwo enkola nnyingi nga NADS waliwo n'endala yavaayo n'ezikwasa bannamagye batuse service ku muntu wa wansi nga mmwe ba civilian mulya nnyo enguzi. Kati muzeeyi n'agamba kanteke bannamagye. Omanyi ki nga muzeeyi movement ye ayina kifo ki mu gavumenti? Nkugambye nekyabalimba ekya advisor nakyo tekiri era bwe yakitegeera nti tekiri takyagana kubimuyita. Ojjolayo nga bamwogera kuti bakyamuyita abasajja tebamuyita advisor muyita jeno kubanga lwaki ate omuntu watandawuza myaka 5 owa advisinga biki oyina kubanga oli active okola kigeza bano bafulu figure bani abo so ate alina ebbaluwa gwobeera ne full figure gyakulaga ku bbaluwa ye. So advisor bulina ebisaanyizo olina obbango wasoma nekati ani advisinga muzeeyi kuba bonna betuwulira eri abaasoma gye bali abaasoma abali ku list abamunoonya nga tebamulabangako bamulabira ku TV. Ate bano abataasoma bakusasira bagana kulabidde masa wala alina mpapula public service ayinza kumuwa appointment letter. Kyogamba eri abamuyita ne bagamba muzeeyi awokoze ensobi abaasoma badvisor era bamuwa brief buli kiseera nti brief bweti ndowooza ku mata bweti je bali badvisor abaasoma abali ku payroll yennyini bakuba n'abali ku payroll za gundi eza classified ezo nti nina abantu bange wana abantembe tabalina ebizibu. Nekati kambuuze future y'omusango gwo raising kwaba abantu ogirabawa. Omanyi omusango wano bajja yafe baga teguvunda obuwanguzi bwe tusinga okufuna kutwala musango mu kooti ne gufuna ennamba ebisigadde gwe bireke ne wayitawo myaka 2 kyogola baki abantu badduka mu ekizairo nga gavumenti zitabuse ozaba badduka ki buli kimu kiba kikyuse then yawo fayiro ziba zijja kuvaayo bazuukusa ziba zijja kuvaayo bona asanga abasajja abakola effujjo kwa amini kasita babakwata bati baba convict ne batwala eruze ne babatta ne bawanika kalabba abakola effujjo ku obote era bamane bakola ki emisawo ne gibasinga ekikulu bintu bino kubiteeka ku fayiro nga ogogabugambye waayo omusango namba 645 nti ejeguli fayiro ngevaayo tiwayi jangu tofaayo DPP ne bajja naye panko ya budombo simanyi ngututte simanyi ngujje fere bitukwatako nga tukola mu high court sawa etuuka ne bagamba nti kikino naye omutakiwolopa kiyitako empewo abantu ne balowooza nti kya bulijjo nti kya bulijjo ne bannayuganda beebuuza nti emisango egisinga Male Mabilizi gy'awaaba tagiwangula ate n'aleeta omulala afaaki. Bannayuganda kye bayita okuwangula tebakimanyi. Okuwangula okusooka kwa kuteeka musango ogwo mu kkooti. Ekisooka bannayuganda tulina obbajjamu empewo kati nga ku Muhoozi. Abamu bamanyi Nakyema yateekayo ebiboozi awo n'abalimba nti luli najja n'alowooza nti oba Nakyema nti oba omwana we naye tabawaabirwa nga Nakyemalira naye Nakyema nti oba tabawaabirwa nti w'amaanyi nnyo. Kati tusooka ne tujjako Kalenga oyo abakutte ne bategeera nti kyawawaabirwa era bw'atandise naye gavumenti yagala mutasa yakoze eki yaguwambye nga tunatuka kugujjayo soka guwamba kati oguwamba konshoni egamba balina ofuna olukusa oshegera kati yazze yakoze oyo Kalenge n'avaawo kati bwe bagenda ne beetaba n'amonge Kacumbala ne basaakanya era kakati ffe era Muhoozi gwe kennyini gwosobola biki obise na kusaakanya kubeera nga bali mu saakasi naye ng'asobola omupima n'olaba embeera ze ng'ogyeko bino bitumusuddiya simanyi gye okusobola ki okutwala eggwanga lino mu maaso. Nze siyinza kudda ku mwana ali mu uniform ahanaba nakuddiza mukono mabega ahanaba nagenda mu period nga mubuuza oba asobola okuzaala kino bw'omugeza ku muntu atana bw'aba ali mu uniform then mu byobufuzi by'okufuuka president oba MP oba LC5 tanazza mukono mabega. Nga waliwo ne yaŋŋambye nti ku ntebe y'eggwanga Muhoozi 85% agisembera ku bisaanyizo byaki mpozi Bobi Wine 10% mpozi ku bisaanyizo byaki bisaanyizo by'okufuga eggwanga biri kiriya nnyo olina obbanga oli muki mu magye mpozi ekiri ng'omuvubuka bw'anaabeerawo n'agamba nze oyo omukazi ekiro kyayira agenda kumpa naye nga tamukwanangako omanya nti akalepisi akamuteega ndoza kumuteeka kumukwata bukwasi kigwo ekiro naye bw'abanga tamukwanangako teyogeranko naye ng'owulira agagamba nti njafuka so Museveni ssemateeka waffe n'amateeka gali clear omujasi tafuga ggwanga lino mpozi nga Muhoozi atugamba nti ayagala kuleeta wano kavuyo ajje
agambe nti yawambye obuyinza n'akwata abadde abulina oba n'akola atya naye ekitali ekyo bw'aba mukazi nabagenda agenda mu period so tuyinza kwogera oba basobola kukola ki naye male ebya Uganda wano twalaba ekkomo ku myaka basobola ova from nowhere ne baamendinga n'ekyamagye tukijjeewo oli waddembe okusaala bakikole era kijjayita eno ensi ssebo si island olwo nga babagobye nga babagoba mu East Africa nga babagoba newa teri nsi yonna yonna mu nsi ekkiriza banamagye kufuga teri era sirowooza nti basobola okukola etteeka bwe lityo era sirowooza akikole nakyagambe kakati abajaasi bajja tufuga kisoke kali bali mujjako ate ali baakayanirani of course nakyembali yatayinza kuba muntu ng'akyali mulamu era kyo tekiriyo kuba oli yaŋŋamba mwagala okugezesa entegeera y'omuntu mu amaanyi obuyinza ne ssente takyembali atalina muntu gwayinza kuterera tabangayo bonna bannakyembali abakoze nga Museveni ba Gaddafi Bashir yalina mwana naye gundi yalina omwana Mubaraka abatiitibiza abaana baabwe bamaliza nga babajjeko ne bafana abaana baabwe ayinza mwesigisaamu abasaakanya abalowooza maybe bwe ndifa ali kuma baganda be ali kuma baganda be wawe balinzi tasobola muwa kubanga kati kankubuulire oyo Museveni naawa mutabani we Entebbe Museveni tumutwala Luzira nga mutabani we yafuga naye kisee mukima ate mutabani wa n'abaana mwambuddeko barriers zonna ezimulemesa omutwala ate kati agera kukola ki president yatula mu kooti era nze kubala ne mbagamba nti worship nyamba abisa warrant aba ali awo azungazunga nga bamukwata nti bali remanded ate onagamba obuyinza bwa president mu mateeka amatuufu kubasibe bujjanga omusibe babaze mu convictinga kumwa kisonyiwo kanakyemalira abakimanyi ti ku misango emingi yakola kusimanyi biki gyakola Luweero budde yanogamba owa omuntu abeere mu ntebe baba bajja kukwata ku kyemisango gyennyini Kyagulanyi mu ntambula ye nze nagezezaako muwuliriza yagambye nti Museveni tasobola kuŋŋaana ttambula kuba namuloopa mu ICC Museveni amanyi kye kitegeeza okuloopayo ffe bannayuganda tukimanyi kati njagala nakyo kitutemeretebere nammwe mukimanyi nammwe mukimanyi lwakuba obuzibu bwenna ne abantu nga Kyagulanyi ne babeesige bonna abo abagamba ICC obuzibu bwange nabo nti oluusi balwawo okutegeera tebasooka kutegeera endagaano ya Rome 3 kyekola ki kyegamba Rome 3 teteekawo dute y'amaanyi nnyo eri omuntu agendayo okusooka okwexhaustinga local remedies tega nti International Court of Justice ya criminal yagala nnyo okugendayo nga zino ensi zakola ki zaalemererwa nti abantu bano baalemererwa okuteekebwa mu ki justice balema okuhandolinga ensonga eno kati mubaamu bingi byenze bagamba balina okukola bino bibategereka bitukola nti waba yakoze kino muwawaabire mu kooti ya wano bajja kujja bagitwale bagijjeyo naye balikodi nti bali ddala mutuufu baalemereddwa tebawawaabirwa mu nsi zaabwe era z'obawa nti kesi bweti yali yakuba bantu miggo gindi ne bagitta kesi bweti yali yagundi ne bagitta kesi bweti yali yagundi ne bakola ki ne bagitta naye okwawaabirwa ne bwe bakooti ya wano ne bwe bayeebweru abaganda bagaba kuyita embuga si buganzi kooti yonna ne bwebanga etuula eri ewaffe Namukuma ekyaggweyo esonyiwe district ya Matendo kati naye betula Namukuma nga obulamuzi wakola ki naye nga bateekawo fulaga ya Uganda eno kooti yaki ya Uganda bwe bagamba nti tusuda tukututteyo obumanyirawo nti bitabuso olina okwebalaho ng'obudde bukyakola ki kyobola abantu bajjuka mangu babbalamu nti atukira atya omusango gwaffe mugugobe because kooti yonna newe bannaffe abanga mukazi nga yazza omukono emabega nga bweggambi wali ne waba mumpi ate asobola okufuna olubuto kati byokugamba nti afuna olubuto nti omumpi bw'ati afuna olubuto asobola olufuna kooti yonna esobola okuyisaako warrant kati ffe kye tukola kyetugeeza kusaba na Uganda nti buli ekiba kiriwo ekyapeninga mukiripootinge emisango giggulwewo era kyova olaba abalowooza nti tuli mu muzannyo kyobola Anita Amongo ne ba Muhoozi ne gurupu ye bonna bakyuzidi kati bali mu palamenti baleese ebbiiru nti abantu balekerawo tuwawaabira bamanyi kyekitegeeza nti bakuyita embuga si buganzi nti era omuntu asituka n'agenda mu kooti y'enkonjo n'agamba ngutaddeyo anaasirika guba gyeguli
tekuvunda bitabukirawo nebira nti bakwetaaga Kayihura wano yakola effujjo nga akyali IGP nga Ramza ayogera nabo bamulangira ne bamuyisaako wala naye waba yaye makindye ne bajula n'okkuba omulamuzi ne babalukwagawo poliisi yanunula banunule nga abantu babawambye High Court nejja negamba nti omusango egugobye wano mu Uganda Constitutional Court yavudde just omwezi ogwene negamba nti Kayihura yali avunaanibwa era ku DP yakola nsobi okujja najjayo nakola withdrawal kugamba n'agujjayo n'agutengova n'agujjayo n'okugenda mu maaso akuleeta abajulizi bakole ki naye nga tukyali mu Uganda Museveni akyakola ki akyafuga so twagala abantu okumanya nti nabo bagrupu yakyagulanyi ne ttiimu yaabwe egambe ya ligo oba tebasobola kuwaaba then lawyer omulimu gwe gwaki ku NUP team oba tebasobola kuwaabira abasajja bakola bumenyi bw'amateeka abasajja bakubye emiggo bassa abaana bakoze eki naye tebawaaba atwalayo ko omusango ne bagujjayo ne baguzza mu kooti ya baku petition ebyokulonda waliwo gino egiri criminal waliwo okulinnyira eddembe ly'obuntu ebyo byogenda okuwa abazungu obamatize nti olabye emisango 16 gyadibira mu kooti Kasese empigi egindi eggulu gyonna twabawaabira wano nga basse Kawuma wano kuba ne Kawuma batta babamu tenesi abamwe omusango gwe bawawaaba wadde okulabirira abantu wano nga bakoze eki okulabirira abalabirira okyeŋŋamba omusango gugamba nti abatta Kawuma balabirire ki because kino kiri sustainable bwebana abakwata abakulembera ekibiina nga wayagala obbakwata pati bwebana agiwera esenego gundi Max Sall yaweza ekibiina kya gundi kya Sonko yagalidde Sonko yamukuba victory ebyekibiina ekibiina kye n'akiwera injiweze namwe mbagalidde mubadde mulya mu nsolukwe nga mukuba mu bantu omuliro nga mwagala muleete wano genocide mbagalidde olwaleero ne ofiisi zammwe zonna we ziri nzigalidde n'ebyapa byonna mbiwambye ebiri mu linnya NUP so naye waba waliwo bafunikawo court order nti bano abantu mwabagira mu bukyamu era gavumenti musasule famire ya Kawuma obukadde 8 eno ne bwetabo bawa maaso eyo basanga omwana waba ali ku university se nezikola ki nezijja yes so ye purpose yokuba nti buli wabaawo ekibaawo olina okutekinga legal step n'olabanga ekola ki nga waawo ekikolebwa ekitegeze no kesi ya Kyagulanyi gye yatwala tuyinza obutagifunamu bibalo olw'okuba teyagenda step by step eyinza obbanga eyabesigye tomanya omukisa gw'emala gugisa mbuzi malagala neyinza obbeera nga Besigye yagamba no 2018 ne balukwako nti bagenze mu ICC paka tetuwuliranga bantu base batuwa kasitambu nti babifunye mpaka tuwuliranga kyakola ki kyavaayo naye bwe naaba evuddeyo ekirungi well and good but nze kyembaga balina okuba more proactive waba bagamba nti balina legal team zirina okuba nga ziri proactive mu kulwanira eddembe ly'obuntu mu kuwaabira bano abasajja abaziba emisango kooti zaabwe bennyini yes mu kusooka zino kooti si zaabwe zino kooti wano zaaliwo ku mulembe gw'abazungu ku bazungu tewaaliwo kulonda tewaaliwo parliament naye kooti nga zikola ki nga zikola Kwamini yaggala parliament najjawo okulonda kooti zaali zikola ki zikola Obote tewaaliwo okulonda naye kooti zaali zikola ki Museveni yamba wano mu 96 yateeka okulonda ne parliament entuufu yajja 96 kooti zaali zikola ki zikola so kooti zaffe just nti oli asanga emmotokawo n'agiwamba n'agidda ku steringi n'ayagala agivuga agitomeze yonna gyagikola ki omukulembeze yalonda chief judge ezo si nsonga yalonda abagiddukanya ezo si nsonga n'abazungu bwe babalondanga ani si abasasula ffe tubasasula kugambe baalingawo kuva dda just nti bwe babalonda tumanyi tubalayiza ne tubagamba muteeka okukola ki okukola muteeka okukola okusala amazima bwe beeyisa obubeera ffe tubalinako control naye nekirala Abaganda bagamba yanagoba ku nsonga atukola ki toli omulalo because ayagala omuwaabire mu kooti kyobola abalamuzi kasita amuwakanya yeegoba naye yeegoba ne kakulu paka kulu bwe yafa ne bamuziika abadizenga ku Supreme Court ababonyabonya paka kati bakyali mu kubonaabona singa byali bwe bitongogwa mga kooti zize lwaki abamuwaabira abayisa bubi nnyonnyo n'abalamuzi abalooling against team yes Male omulundi guno Bobi Wine entambula zonna zaabadde atambula nga zoganya tiya gasi n'anyoka ne bakuba abantu ku mulundi guno byakyuseemu yatandikidde ne Mecca ye Uganda eyo mu West oloza ki ekyabanudde omukulu omukkiriza otambula nga tewali adde baali ekisooka kikyota Mecca ye Uganda
Mbalala side ze Mayina bannakyemalira bonna bateekawo embeera balowooza sambu ebaayo eggwanga eribawagira. Bagenda okubabba obululu nga mulowooza mbu waliwo era gye balina beesi naye ng'aba abalimba kati abantu b'omwesiramu zo tebalonda tebabakkiriza kulonda. Oli atuuka ku police station nga bamugakulonda kwawedde naye nga ze ssaawa 2:00 nga bonna babutiikinze dda. Biba bya bulimba. Kati erango gye bagamba yali beesi y'obote eriyo ki yabawaaki kiki yabakolera ekyamaanyi. Naye Nakyemali ateekawo embeera nti mulowooze mbu alina beesi naye abatalina beesi. Kati ate ekirala lwaki mu feezi esooka yabadde alina okukakkanamu akole ki? Yabadde omanyi ffe aba election boycott abantu bagenda batuuliramu naye akalulu kano kalina amakulu kya temukagendamu asaana kuvaako mugenda naye nga si byaki. Kakati yalowoozezza nti omanyi mutabani we naye abadde agezaako okugenda nga alimbalimba nti akalulu kajja 2026 tukola ki tujja abantu bagende mu mbeera egamba tulinde akalulu tukakkane tulinde akaki. Kati nekyagulanyi yabadde amanyi agenda abagaye bannaye 2026 tujja era mutuwagirenga nnyo. Kati yabadde amanyi ajja kuteekawo environment eyo egamba nti agenda tambula nga asaba 2026 tujja esatu ajje yesimbewo basaakanyaawo amale erangirire. Yagenze owulira kati ndowooza nga si bye bivaayo bye yali akoze eki bye yali ategese gwe bagamba osaasanya mu mawanga biki naye nga point enkulu eri nti poliisi terina buyinza si ekkiriza abantu okutambula ebyo kasigazi byepampalika nti kati nkugaana no semateeka article 29 zigaba bannayuganda bajja bba n'eddembe eretaba mu byobufuzi byabwe nga baba bakola ki mu buli budde bwonna. Yes ndi waddembe ovaano neŋŋaa nenyimirirako eka yabwe ne mbagamba mugyebale gavumenti etufuze bubi. Yes ng'omaze kusaba sisaba eddembe lyange liva wa Katonda ariko 20 kyegamba teryaleetebwa mu kinana mu yo poliisi alina okuba ne police station buli wantu okitegeera nabine ne bwoba yakozesa kwa president act kyegamba egamba kimutegeezaako chairman w'akakiiko ne loko poliisi gy'ogenda baleme kubba amasimu g'abantu kuba oyinza otutuuka ne babba amasimu g'abantu ne bagamba bizeeyo ne babba amasimu gaffe okutegeezaako poliisi wayinja kuyimirirako oyinza okusibula abantu abayinza okuŋŋaana kiba gye bali okugaana oba okukkiriza tebaŋŋaana tebalina buyinza buŋŋaana balina kubeerawo bakuuma ababbi n'abantu abaagala okuntuusaako obulabe amateeka gaali gakoze kikola era kibalina okukola okuteeka bonna baali baleese mu police act public management act kotyasa amateeka yabusazaamu kubanza eddembe lyange okutambula nga bwenjagala gwe olina osigalawo ng'okuuma olabe tewali ankuba naye kenyini olina okunkuma ayogera olabe tewali ankuba kuba oli ayinza okunkuba butida olina okuuma oli ne benjogera. So kati bino byabalimbalima musemenya kati nyimiriza obuyinza tabulina obuyimiriza. N'agamba nti asosola mu mawanga eyo democracy bwatyo bwakola. Democracy enkola yaayo ya majority nzija nenjogera byotayagala bunayogera abalabi bakola ki sekutegeddawo ani lwaki okusosola amawanga kirina obbaawo kikkirizibwa mu ssemateeka. Yes ate ka democracy atambula ati nti nze nzija nenjogera abampulidde nga balina bye baagala ne bakola ki ne bampa obusosoze mu mawanga bukkirizibwa. Yes ate tribe ziri mu constitution yaffe kati bwenzija neŋŋamba nti abakyoli basusse okuba ababi ennyo wano banne abakyoli batuvuze bubi nnyo era temuddamu okulonda abakyoli bampuliriramu nti nga abakyoli bajja kulonda bagoba abakyoli bana abakyabagala bajja balonda obutamanya mateeka ate nga ki just bano bateekawo just kibeerabeera bajje balimitinga ebigambo omuntu byanayogera ng'akunga obuwagizi bwe but bwensoma ssemateeka bwensoma amateeka g'ensi yonna olaba mu musawo gwa Supreme Court wano gwa Charles Onyambo bagamba nti Hitler yagambanga abajuba bitubatte naye mutapita ya ssemateeka bagamba nti muleke ayogere obuzibu bujja singa handika okubatta nga tabawulidde naye bw'aba agenda aga nti bajuzi babi nnyo tubatte ne bagenda mu kalulu abasinga onyina bagamba bajuzi babi muleke akole gavumenti ye obuzibu kubatta nga tagobedde mateeka
Katoza tugamba mbu tulajjanga kulaale twogerenga byoyagala okuwulira. Mwena n'okkuba mu nnyama. Nja kujja nnyo ng'amezi bannaye abasoga baatamye nze bantamye. Okuba okuvuma abasoga kugenda kunyimisa obululu. Leka babukole ki? Babunyime kuba abantu basalawo. Nti kyayogera by'okwogera ku basoga buzibu ki? Tebaliiyo constitution tebateekawo. Nyiza okujja. Nagamba nyiza okgenda okugeza etteeso. Ne mbagamba nze sirabanga basirusiru nga Baganda basiru ne nkwadde ze benvaamu. Kabaka ali eri ababbe ku ttaka. Nali mbabanya naye abamu tebanjagala. Kati ngaga ndi yavumya Abaganda. Kate munonda. Nze nyiza okuba nabaza ekintu kyange. Najja kujja bululu bwange etteeso. Nga abateeso nya abannonde mu Abaganda mu bate munonda kati ngonkwata. So democracy, that's why alimu unfettered speech. Mu America noza bagita is second amendment or third amendment. Yaga nti omuntu ahugirwenga kwogera kintu kyakola ki kimuli ku mutima ekyo vola abazungu balya banakabala bagamba Trump ye waffe tukobera abaddugavu abo ensi yaffe bajonoonye ngate bakwatanga. Naye kasaba mubuuza agamba nti mwagamba abaddugavu nti nsayinize sibalaba izimbye ekisenge abaddugavu basinga obungi abavaine baga nti osaaga katuleti naffe Biden tukugobye. Democracy bwatyo bwatambula. Bobi ya achievinga mu kutambula kuno kwe yatambula kuba ina namungi w'omuntu ng'agenda ayogera byayagala teri amukootako bw'asoosonya bw'agira ki. Simanyi byali bigendererwa byo so kizibu nnyo okumumakinga oba yasikowalinga nga sina marking guide. Walaba ki? Okula nze nalaba bye nalaba naye kwa kibuzo ky'omubuuza nti yachievinga simanyi yali ayagala kukola video kawateeka ku status n'engamba omukulu naye tatandise saakanya. Bwemba sikanya na Kyagulanyi sikanya naye ku principles ezimu olusi sikanya naye ku zimu n'ezitali zimu. But siri okumumejalinga kuba simanyi byali ayagala kwaki. Wafe twateka ku minzaani tuteeka first son yatambula ng'abantu bamuswaba. Yensobi gye mukola olumugudde mu kateeko ka Museveni. Olumugudde mu kateeko ka Museveni. Kati oteeka otya ku minzaani ebyoya by'enswa n'obipima ne sukaali. Abe malaga eyo statement mutunuze mu kamera agambe oteeka otya ebyoya by'enswa n'obiteeka n'ogamba bipima ne sukaali. Olw'okuba Muhoozi ebyoya by'enswa n'agambye takkirizibwa kuvuganya mu byabufuzi. Akatuyinza muganya n'abanna byabufuzi. Kati mu Uganda kisoboka mali. Oli averi from nowhere. Toteeka mu ebyo kati nze lawyer bontodo n'oteeka mu katelemba ati mu Uganda kisoboka. Nga ne Museveni bwali akyagala okusigaza obuyinza asooka kulekulira mu magye. Yagenda okujja okwesimbawo mu 2006 yasooka kola ki? Poita yalinga mu magye n'ayita Gaddafi n'abeerawo nti nga wumudde. Nga ne bootafiira okwesimbawo bamala kuyita yalinga mu magye. Ate oteekamu oyo katemba. Oyita yalinga nga banaakulaba onaazoganya. Mbwakati katukompe yalinge ebyo simanyi Muhoozi w'amagye Kyagulanyi naye yafunanga abantu. Oyo nonsense omugezi muleke muteeka mu bannayuganda kuba n'owesambulu. Tuli that law tukompe yalinge oli akyali omuwala ahanagenda mu nsonga n'omukazi tukompe yalinge ne jjajja yajaguza emyaka 79 najjuza kololo. Lwaki omuyita jjajja? Tomanyi jjajjaawo. Mumusiba kuba nakyemalira. Yatugamba muli bazzukulu maloli muzzukulu wa Museveni. Tomanyi bajjajjaawo ndi muzzukulu we nti nze ndi Muhima ndi Munankole. Batugamba omuntu akusinga emyaka. Ate abajjajja nga bamusajja mukulu. Era ffe mutero abayita abajjajja. Yatugamba muli bazzukulu abazzukulu. Byabasiriwalizaamu namwe ne mugamba nti jjajja. Olwo batogeze ku propaganda batomuwagidde. Oli afuze eggwanga n'aliremerako emyaka gy'agisaamu mbu jjajjaawo tumumanyi. Ye yeddira mpologoma nga jjajjaawo. Akatalekeke emyaka gyegyo basinikire muli. Emyaka ejani. Yajaguza 79. Nze omanyi nakyemalira. Bwagenda lwa mbuyinza atandika okukola n'emikolo egitaliiyo. Okitegeera. Buli bamugamba nti baakuŋŋaanye kati egyo emyaka ajaguza emirundi 2. Yasooka n'agira ogwasooka waliwo olweyajja oluyimba simanyi waliwo omuyimbi simanyi yagaye Museveni awoma. Awo wonna ng'akola kyajaguza myaka. Naye oba nakyemalira ffe ababusomyedde ebbanga atuuka n'awulira nga takyalina bimuleeta mu bantu.
n'ateekawo n'emikolo egy'ekimpatira awo eruli yagamba nga tamanyi bwe baamuzaalya kuba tekimatalinga era ebyo ebyo byonna gyava nga takuza zi birthday naye kati olwokuba takyalina biri awo omulaba obwa Nakyemalya bwe gambye bwe twebukola nti kaakati ajja kuza myaka 5 mu bufumbo mbuye kubisiza ebifaananyi nti kaakati tomuyita jjajja muyite Museveni mu mbusaakaanya jjajja mukyalawo tomumanyi kati bw'oligenda mu kyalo jjajjawo olimuyita oti kati lwaki oyita ono Nakyemalira naliwa nalemedde mubuyinza afuze eggwanga mu jjajja kati atuuka n'ateekayo ebikolokolo bazinireko ate ennaku zino balina n'ebizibu bingi babateekako sanctions tebakyatambula bweru n'ekinene kya sanctions zino kira tekikosa ffe bannayuganda naddala nti abazungu ne bagera ku banjani bagati tukyaba buyambi kikosa gavumenti eri mu buyinza oba kibakose ndaba mu omusaakanya Nakyemalya olaba naawe olimu kumuyita jjajja singa mwamukyawa singa yava dda wano naye bwe mutandika okuwomereza mutyo biki mwe mwasaakanya wano mwe mwalinga musaakanya wano okuteeka ly'ebisiyaga tubaga temuliyisa nti bibi nnyo si mwe mwamusaakanya kati kuba kiba era amawanga aganakyuka bannansi bwe babonaabona ne batuukayo ne bakomayo osanga batuuka ne bakola ki kirina makulu tewali mateeka gafuga bisiyaga section nagaba waliwo section 145 146 za penal code zifuga bisiyaga kati Asumani yakomyewo n'eri amayirungi talina makulu era yalese nayo erigaana okuwaaba of course amayirungi go sigagaana enkola za Asumani zo za kiyaye yalese nayo erigaana okukola ki okuwaaba muyaye takyaliwo opposition muyambi wa Ntamongo yalinga opposition olinga tamala nayo ku zi TV nga twogera nabiringa nayo ku Dream TV newa kasita yafuna kwa mu parliament kasasi yasinkana Museveni olunaku olwo musimanye emunyonyi eyo bagenze mu iPod Museveni n'agamba basinkana omuko mu kasenge basale okwala yava mu kasenge ne Museveni taddamu kuba kyekimu kati muyambi wa Ntamongo kale tujja embozi tebakadde tujja batuwuliziganya gye tulifa n'ozinja fegena mu maaso tuli ku Facebook tuli ku Twitter Male Mabilizi ekikeke ne ku Uganda Pose Interests tweyanza bwe tutambudde n'omukulu Male Mabilizi ng'agezaako tutotola ensonga naddala ezibeesinga ku mateeka bangi tetubitegeera tuwulira biwulire ntuuka n'ogamba tetumutegeera byakola bani bagamba abala kaki ensonga zaazinnyonnyodde tuyinza okufuna obudde ne tumuddira bajja kulaba nga nfuutuseeyo bw'olaba mpita mu kinnawattaka gw'ojja kirabira eringa tubadde ku expo abanyi omwana soda nakoze ne abe mukama omulungi abatukuumire Export TV to the world.